Mako 7:21 bino bye biyingira mu mutima nga toguwadde Yesu nga gwogulina. Ebimu biyingira oyagadde, ebirala biyingira toyagadde. Kubanga munda mu mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi nga obukaba buvaawa. okubba Sikyabawulira buluganda, obukaba butuulawa nga tebunagenda mu private part, busooka mu mutima, ye headquarter gye buva. Okay, gwe bino byokyamuka nga ninga mpulira nkyamuse nnyo ninga akasigiri buva ekikolo kiri eri munda, kiri ekipika kiri eri munda, kigenereta kiri eri mu mutima gye kituula. Kubanga munda mu mitima gy'abantu wavaayo ki ebintu ebibi nga obukaba, ekyokubiri okubba, ekirala okutta, ekirala obwenzi, ekirala okwegomba, ekirala obubi, ekirala obukuusa, ekirala obuluvu, ate eriisa ebbi, ate obuvoozi, ate amalala, ate obusiru, ate ebibyo byonna bivaawa mu mawowoolo, biva munda nebyonoona omuntu. biva munda wa mu mutima. Ennyumba etaliiko luggi nga terina madirisa tewetaaga kuleeta mu bisaaniko, byereeta byokka, kibeyaga bireeta ne bijjula. Obulamu bwo bwebanga bwerere, omutima gwo nga mwereere, nga toyinaamu Katonda mu mutima gwo, toyinaamu ntebe ya Mukama waffe Yesu, gy'emizimu gijja kufuna bye gijjuzaamu, naawe ogenda kwewunya ebintu ebikuyingiddemu gye bivudde, ate ng'ebimu tiwabirina. Kino olw'ekyo kyenvudde nkuweerera amagezi, mwana wa Mukama, toyina kyofiirwa n'akatono. Bw'omanya nti walokoka ate ng'oyagala kgenda mu ggulu, kwata omutima gwo n'oguwe Yesu, mugambe Yesu, nze wenna nkwewadde, occupy omutima gwange gwonna gujjuze. Bw'otandika omwagala, mwagale na mutima gwo gwonna. Kati ate tulabe, ate Setaani ogenda mwagalirawo, ate obukaba ogenda bwagala dde. Bassebo ne bannyabo, okwagala Mukama kulekesaayo ebibi. Ngambye okwagala Katonda kulekesaayo ebibi.